wano mu ggwanga Uganda oba ne mu nsi yonna tewali kintu kirungi nga kwagala nsi yo. Buli lw'otunda omwensi yo oba otunze mwoyo gwo, oba buli lw'otunda omwoyo gwo obeera otunze ensi yo automatically. Bassebo ne bannyabo mbalamusizzaako yonna gye musinzire okubeera nga mutugoberera. Nze Eke Masa, eno Eke TV Media Uganda, mukutu gwa nkyukakyuka. Gye buwongeredde olunaku olwaleero ebigambo mubitegedde, wali ku National Unity Platform ebibaddeyo pulezidenti, Bajime Spire, ssente zirangiriddwa, abaweereddwa emidaali, abatuukiddwa, abaweereddwa certificate, kaakati bonna bamaze okubeera nga mubalabye abamaliza emisomo gyabwe. Wali eri mu ssomero lyaffe erya leadership nga bamaze leadership course. Mukwano gwange ampuliriza nkusaba n'obwombeefu. Byogenda okulaba olwaleero bya njawulo, naye nkusaba video sooka ogimpere ekigalo, ogenda kakasa abantu mu nsi babi, abantu mu nsi babi, abantu mu nsi babi. Mukwano gwange atugoberera, ebibiina bingi bize bimerukawo nga n'olunaku olwaleero waliwo ekibiina kye tulabye ekimanyiddwa nga NNP, National Peasant Party oba NPP. Ekibiina kino balonze omukyala amanyiddwa nga Stacey Mayanja ye pulezidenti waakyo. Kyannaku nnyo nti obululu obwandikuŋŋaanyiziddwa ne buweebwa omuntu omu. Abaganda tuli babi, Abaganda muli babi, Abaganda tuli babi. Olunaku olw'eggulo Muhammad Nsereko yavuddeyo n'alaba ekifaananyi ekya Engineer Balimwezo bwe yafukamira nga bw'afukamidde awo, ne pulezidenti n'afukamira, n'omukyala oyo n'afukamira, era Muhammad Nsereko nga ssente zimuwalaawala oba ezaamuwebwa okulaba ng'asuula ekibiina kya NUP. Yavuddeyo n'awandiika ebigambo n'agamba bwe kibanga ba inginiya bafukamira wansi olwa tiketi obutiketi, twetaaga olunaku lulamba tusabire ensi yaffe ku lwa Katonda. Kyannaku nnyo nti ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba, Engineer Balimwezo yayogerako eri ensi ku lunaku olw'okulonkinga, lwe baali balonkinga okuŋŋaanya ssente eza NUP. Era ono n'asaba banne bagende mu maaso ga pulezidenti bafukamire, basabe oba bateekeko omukisa. Era nga boolaba pulezidenti yafukamira wansi n'abantu bano basatu bonna lumu. Kyokka kyannaku nnyo omukulu bwe yabadde alaga ebifaananyi yalazeeko nga pulezidenti asituse nga inginiya ali wansi. Kati bano be Baganda abaagala obukulembeze okutwala Uganda mu maaso, ng'ebirungi byonna babizibira ne babeera nga bateekawo ebifaananyi ebibi oba okusiba akatambaala ku maaso bannayuganda olw'okubanga bo basobola okubeera nga bekkusa. Ebibiina bingi kugambye nti biliyoni 3 pulezidenti bwe yakakasiza ensi ezatongozeddwa Mwami Museveni ng'agenda zisasanya kulwanyisa Mwami Kyagulanyi n'okuwa obubiina obw'enjawulo obugenda okubeera nga bumulwanyisa. Kankulaga ku bintu bino katono nnyo ebifaananyi ebirala abantu ab'enjawulo abaali bafukamiddeko nga bafukamirira abantu obuntu abalala, naye nga bano tewali n'omu yaboogerako. Era Nsereko yayongeddeko n'akakasa nti Engineer Balimwezo yagenda ne bamusabira ku nnaku lumu nga Pulezidenti Museveni oba General Museveni naye agenza okumusabira. Era onaaga nti emikono egyasabira gwe muyita dikiteeta, gye emikono egyasobola okusuula wansi gwe muyita omulwanirizi w'eddembe, Engineer Balimwezo nga gwaliko. Nti omusajja oli bwe yasaba, Engineer Balimwezo yatuuka okubeera nga agwa ekigwo. Omusajja omumujjukira mwenna yali wali erubaga ew'omusumba oyo gwe mutegedde Kayanja. Kaakati n'asabira abantu bangi omwali ne Museveni n'omukyala Speaker Anita Among, era Engineer Balimwezo yagwa ekigwo. Kati omusajja ono agamba nti emikono egyasabira gwe muyita dikiteeta, ye tamuyita dikiteeta, olwo ffe tumuyita dikiteeta. Kitegeeza ye tamuyita dikiteeta. Emikono gy'omuzungu oli egyasabira dikiteeta gye emikono egyasabira gwe muyita omulwanizi w'eddembe, Engineer Balimwezo, era n'agwa n'ekigwo. Kyannaku nnyo mukwano gwange atugoberera. Wabula video nkusaba sooka ogimpera ekigalo mukwano gwange ampuliriza. Bingi byogenda okuli olunaku olwaleero ng'abamu ku bantu oba oli awo abasobola okubeera ewaabwe nga boolaba omusajja ono General Moses Ali atakyasobola na kwewanirira yekka, atakyasobola na kubeera nga asobola okumala eddakiika 3 nga tebamukutteeko nga tannagwa kigwo. Kaakati ono gwe bakomezzaawo eri mu bitundu by'eri mu West Nile okubeera nga agenda kujja yeesimbewo. Era wano baagaanyewo omuntu yenna okubeera nga avaayo avuganye omusajja ono. Era omusajja ono kigambwa nti azze independent nga azze tewali amuvuganyizza, naye nga bwe nkugambye nti atambulirako abamusapootinga obutagwa kigwo. Asimbula ebigere 3 olw'endwadde gye yalwala, musajja tunatalantuka nga ayagala ggwa ne bamubaka bubasi. Era ne bw'aba atudde tasobola kubeera nga anywerera mu kifo kimu,
abeera ayuuguuma buyuuguumi alinga eyalwala obuko. Wabula bano be bantu abasinze okubeera nga bazza ensi yaffe emabega. Kyokka nga kya nnaku nnyo nga bw'olabaawo ate abamusapootinga abamugaana okugwa be babandivuddeyo ne beesimbawo ne bakiikirira ensi yaffe okugitwala mu maaso. Naye kya nnaku nnyo nabo obwongo bubali wansi, tebasobola kulowooza ekyo nti ono yava dda ku mpagala. Si ono yekka, n'abalala bangi nnyo. E Masaka mulaba eyaliko vice president naye agamba agenda kujja yeesimbewo mu kifo ekyo. Kyokka nga n'omwaka oguwedde 2020 baamukuba akalulu. Kyokka nga era si ono yekka, n'omuntu ayagala omulala okwesimbawo omukadde mumumanyi ayagala okwesimba ku bapulezidenti b'eggwanga Uganda, Mwami Museveni. Emyaka gyamuwubira dda akatambaala, musajja watu mulaba embeera gy'alimu, naye bano bagamba tebajja kuva ku luguudo. Kya nnaku nnyo bwe tuba nga tunoonya ensi empya olwo tulagawa. Omusajja ono gw'olaba yamanyiddwa nga Blasio Zambali Mukasa, akola ku mukutu ogwa NBS kwe yavudde okujja okwesimbawo. Wabula ng'ono akubiddwamu ebituli bingi nnyo bannayuganda ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo. Era ng'ono kigambibwa nti bw'ataaweebwa ekkaadi okusinziira ku bigambo bye agamba tajja kujja nga independent oba okujja okuvuganya oyo pate gwenaba ewadde ekkaadi. Era ono yawaddeyo n'akakadde ka ssente okusonda mirimu gy'ekibiina okugenda mu maaso. Kakati ensi yeebuuza, omusajja ono ddala bw'ataweebwa ekkaadi tajja independent? Kubanga bangi tubalabye abategeddwamu nga bagamba tebajja kujja nga independent naye oluvannyuma ne bajja nga ba independent naye nga kkaadi emaze kubeera nga ebammibwa. Era okusinziira ku mawulire agagenda mu maaso, amawulire galaga nti bambega bangi nnyo abazze ku kitebe kyaffe nga basindikiddwa okuva mu bibiina eby'enjawulo balabe bantu ki abasunsuddwa, bantu ki abayinza okuweebwa tiketi zaffe eza NUP, era bantu ki abatagenda kuweebwa kkaadi oba tiketi basobole okubeera nga babatwala babapike babeere nga bavuganya NUP. So kuliya ebigambo bino mukwano gwange mpuliriza nkomewo tugende mu maaso. Twogere ku kyogaba tiketi awo nnyini. Singa Zambali bukera ku makya weesimbyewo ne Sendegeya. Seri anaafuna omukisa ogw'oba tiketi. Kino nkiddamu Sendegeya abantu bagadde nnyo. Kino nkiddamu ng'ensi yonna endaba. Nze ne muntu mukulu saayingira NUP olw'okuba nali njagala okwerabisa. Nayingira olutalo olw'okukyusa obukulembeze bw'ensi yattu Uganda. Era bangi boogedde eby'ensimattu, nayogedde ne Zambali, nabadde nayo. Mulekere awo okusiiga enzira etaliiyo. Nze nzikiriza mu kibiina kye bayita National Unity Platform. Era bagamba nti bw'oba tuyagala mu kira gwa nkima kukoonako teweetaba mazina gaayo. Ekyantwazisa empapula zange mu NUP n'okugenda okugyayo foomu kukkiriziganya n'ebyo bye banaasalawo. Mbatunuulidde wano kasa n'agenda mukama wange Zambali twatunuulidde ng'ennansana tosobolayo vaamu nja kuwummula. Era gwe banaaba bampadde ngenda kutambula naye mu kalulu tusobole okuwangula ebifo ebisinga obungi ate tuwangule n'entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Sirina kuwannaanya kwonna mu beesimbyewo bonna nga bwe tuli ku kaadi. Mwenna muli baganda bange wano tuli mu kwegezaamu, muli baganda bange anaatusinga okusamba obulungi omupiira mu bantu bamuwe kaadi tutambule wamu naye. Sirina kubuusabuusa kwonna, sirina wenyeragamira muze nnemeddemu simanyi nzija nga independent. Nedda nzija ku kaadi ya kibiina kya NUP oba tampa kaadi siri mu kalulu. Nakugamba ebiseera ebisinga nti akuddira mu luyimba taluwoomesa nga bw'owulidde Zambali Blasio Mukasa akakasizza. Wabula abantu bano twetaaga tubatunuulire tubateekako eriiso ejjogi ddala bye boogera bibyo byennyini bagenda okubeera nga bakola, kubanga tukimanyi era n'okusinziira ku mwogezi w'ekibiina oba deputy spokesperson amanyiddwa nga Alex Waiswa Mufumbiro yavaayo n'ategeeza nti bangi nnyo abaasindikibwa okujja mu NUP naye nga bano bazzenga bambega. Wabula tubamanyi era mbalayira tetugenda kubeera nga tubawa kkaadi oba mwagala oba temwagala. Era bangi nnyo abeemanyi era bangi nnyo nammwe be mumanyi abajja nga bazzenga bambega oba oli awo okubeera nga bayagala bafune kkaadi basobole okubeera nga baddamu okuyisa enneeyisa gye beeyisa ku kalulu kali akagwa ka 2021. Abakalukalu baakomawo era bakutte ne ssente ne bawaayo eziri mu bukadde mbu okuwagira enteekateeka ez'ekibiina okunoonya akalulu aka 2026. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso mu Busiro East ewali Honorable Sseggona akali amaggwa ebigambo birabika birungi si birungi. Njagala nnyo otegere ensonga zino era okusinziira ku mawulire agafa ku gurawundi Honorable Sseggona akali amaggwa yandibanga atulabyeko nnyo. Bino nze mbikugamba tetunnaba kubeera nga tumanya
oba NUP ono gwe genda okuwa tiketi yaayo oba NUP tegenda kumuwa kaadi wabula nga NUP okusinzira kubiri ku ground ne bwene beemuwadde kaadi kino ekifo tutuuse okubeera nga tukifiirwa ono omusajja takyalina buganzi wansi simwogerako nti oba mwogerako bubi wabula mwenna mumanyi ebizze bigenda mu maaso ebizze nga bibeerawo ku nsonga z'omukulu ono n'engeri gyazze nga atambuza politics we n'engeri gyazze nga azannya kaadi ze ez'ebyobufuzi ebyaliwo mwabiraba ku ssente zaagabibwa obukadde 10 era amawulire ag'omunkuba agataakakasibwa nkiddamu agataakakasibwa gesiinaako bwino abantu baagamba mbuyo omu ku baagenda ekiro mbu okukima essente ezo ebyongo bitadde ku mabbali ebyaliwo omusajja ng'alidde miliyoni 5 mwawulira ebigambo ebyava mu musajja ono era yavaayo n'akakasa nga bw'ali ku sayidi eya Mathias Mpuuga era n'Empuuga bwe yakola omukolo gwe Masaka ono omusajja y'omu ku baakulembera okugenda e Masaka ku mukolo gwa Mathias Mpuuga era mwenna mukimanyi nti omusajja ono abadde kanso mulamba ku bannayuganda abaasibwa abalina emisango era zze abalwanirira era ekyo tetuyinza kubeera nga tukiyisaamu amaaso tulina okubeera nga tukimwebaza wabula kyolina okubeera nga omanya ono amaze emyaka 15 nga ye MP owa Busiro East kyokka okusinziira ku bigenda mu maaso ku ground NUP abantu ab'omuzinzi abaliwo essaawa zino abasuubira okuweebwako kaadi kuliko Sam Mathias Walukagga Mulumba onono nga yabadde mmeeya owa Kyengera Town Council ne kubaako omusajja amanyiddwa nga Magoola ono wa FDC abadde wa FDC okumala ebisanja 2 ng'ajja ne yeesimbirawo mu FDC n'agwa ne yeesimbirawo mu FDC Sseggona n'amulya kati ku luno akomeddewo mu National Unity Platform ku ground okusinziira ku bigenda mu maaso naddala ku luguudo lyo olw'Emitiano omusajja ono bamumanyi era ngenda kuteerako ekifa ku ground nga bwe ntambula ne mukwano gwange oba muganda wange omukugulukungu Nuhu ono abeera n'akanyomero agafa ku ground era ng'embiranye yandibwa wakati wa Sam Mathias Walukagga ne Magoola wabula bino si bye byenkomeredde byogenda okuwulya ebifa ku ground abantu nga boogera ekyokubiri NUP eyina kwesinziira byesinziirako okuwa omuntu kaadi yaffe anaatukiikirira kubanga nga bwe nnakunnyonnyodde nga ntandika akatambi kafa k'olunaku olwaleero nti bambega bayitirivu nnyo abaatusindikibwamu naddala ng'okusinga bambega abo ate bava mu bibiina ebirala ne beesonga NUP oba ne beesonseka NUP era nzize nkutegeeza mu mboozi zaffe ez'enjawulo nti abambega abamu baategekebwa dde okumala emyaka ng'ebiri nga baweebwa dda ssente baafandingibwa batandike okukola ground waaka ekibiina kigenda okujja okubuuza nti ani ali ku ground nga be bamu ku abo kati byonna mubigenderere bino bye bifa ku ground naye si bye byenkomeredde ekibiina kyaffe kyekijja okusalawani akwata tutegedde nti waliwo okuvuganya okw'amaanyi ddala nga tugenda ku ground Busiro East constituency yemu ku constituency okusooka nga nnene nnyo nga zirina abalonzi bayitirivu constituency eno ampuliriza ekwata oluguudo lw'Emitiana ate nejja neeyawula n'oluguudo lwa Ssentema etuuka ku Ssentema road n'ekwata olw'Emitiana n'egenda ekwata oluguudo lw'e Masaka n'egenda egwena ampuliriza kumpi ku lw'Ennakawuka kitegeeza nti constituency nnene nnyo ekyenkanidde awo erimu abalonzi bangi akati abeesimbyewo sofa tegedde nti balinga 6 era okuvuganya kw'amaanyi Honorable Lubega Sseggona akali amaggwa ye incumbent wa kibiina kya NUP ayagala kaadi mu Lwesi Mwali Emmanuel Matovu Magoola ono yampuliriza bwa kibiina kya NUP ayagala kaadi mu Lwesi Mwali Mathias Walukagga ono wa kibiina kya NUP ayagala kaadi mu Lwesi Mwali Engineer Twama Peter ayagala kaadi wa kibiina kya NUP mu Lwesi Mwali aba banuupu bana yate bana waliwo Sempala Kigozi naye wa NUP ayagala kaadi kati bali 5 ogenda kuwulira wano Sempala Kigozi, Kigozi, NUP ayagala kaadi. Engineer Twama Peter, NUP ayagala kaadi. Mathias Walukagga, NUP ayagala kaadi. Emmanuel Matovu Magoola, ono yampuliriza bwa kibiina kya NUP ayagala kaadi mu Lwesi Mwali. Engineer Twama Peter, NUP ayagala kaadi. Sempala Kigozi, NUP ayagala kaadi. Engineer Twama Peter, NUP ayagala kaadi. Mathias Walukagga, NUP ayagala kaadi. Emmanuel Matovu Magoola, NUP ayagala kaadi. Ne incumbent yennyini Honorable Lubega Sseggona Medad akali amaggwa naye ayagala kaadi. Kyokka mu Lwesi yemu mulimu Alhaji Kiyimba Abdul aba banuupu bana yate bana waliwo Sempala Kigozi naye wa NUP ayagala kaadi kati bali 5 ogenda kuwulira wano Sempala Kigozi, NUP ayagala kaadi. Engineer Twama Peter, NUP ayagala kaadi.
Mathias Walukagga NUP ayagala kadi, Emmanuel Matovu Magola NUP ayagala kadi, ne incumbent yennyini Honorable Lubega Segona Medad akali amagwa naye ayagala kadi. Kyokka mu SCM mulimu Alhaji Kiyimba Abdul wa kibiina kya NRM naye ayagala kadi. Era ebiriwo byonna biraga nti bwe kitaabe ki ono kadi ya NRM yalabika agirina. Kakati okulenda okukomesibwa ne kuli ku bana abataano ani gwe banaawa kadi ey'ekibiina kya NUP, era nga gwe banaawa kadi ayinza okuba n'enkizo tomanya, but nga tebannaba kufuna kadi bonna bano Haji Kiyimba wa NRM n'abanuupu abataano nga tebannaba kufuna kadi. Njagala osooka owulire gurawundi eri etya. Tutuuse mu bitundu ebiwerako ku luguudo olwa Mityana Road, Sentema Road, Masaka Road zonna tuzitabaddemu, n'ebitundu eby'omunda ddala Nakabugo, Kirimamboga, Buloba, yino ogenda kuba owulira Nsanji Buddo. Field Commander bamuyita Kasekende Francis ye minzaani Field Commander abayiseemu byajjeeyo byengenda okulabika nti nkubuulira byajjeeyo sigenda bikubuulira wabula ogenda byewulirira. Katuulire kiri kite ku ground gye tuli kyekitundu ekya Busiro East mu kiseera kino ekikulemberwa Honorable Medad Lubega Segona akali amaggo mu kibiina kya NUP nga naye mu kiseera kino alazenti ekifo kyagala okuli Emmanuel Matovu Magola wa NUP, Mathias Walukagga wa NUP, Ngini Lutwama Peter wa NUP, Haji Kiyimba Abdul wa NRM ne Sempala Kigozi NUP. Oba oli n'abalala abali eyo munda abegwanyiza ekifo kino betutunulidde oba oli ku ground bo balaba ani eyina enkizo. Mukama wange amanya Isa Abdallah okuva wano ku stage yo kamera Sisako opposite Sisako wano tuyuddawo Kyengera wani gwolaba mu kiseera kino ayina enkizo. Haji Kiyimba yayina enkizo. Mizani ku ground 2026 nze bwe nandirabye ng'ow'amaanyi Mpoyo gwe gwolaba ayina enkizo. Tugende ne Magola. Mizani ku ground 2026 Omukulu w'amanya amanya mushabire ne sana wano tuyuddawo ne Kyengera wani gwolaba ayina enkizo mu kiseera kino. nze tuwano Kiyimba Kiyimba ayina enkizo. ine atasobora. Mizani ku ground 2026 Manya nze Osbat wano tuyuddawo Kyengera naye ng'olondera mu Busiro East. Busiro East mwenyine Gwani gwolaba ayina enkizo mu kiseera kino. nze ndaba Walukagga Mathias Ayina enkizo. yankizo yanyo. Mizani ku ground 2026 Omukulu w'amanya Amanya sijja goge naye nga wano tuyuddawo Busiro East. naye ng'olondera mu Busiro East. Yes. Bangi abegwanyiza ekifo ky'omubaka owa Busiro East. Gwani gwolaba ayina enkizo mu kiseera kino. Walukagga. Yayina enkizo. Mizani ku ground 2026 Omukulu w'amanya Mabirizi Joseph. wano tuyuddawo Kyengera. gwani gwolaba ayina enkizo mu kiseera kino. Walukagga yakyakutte waggulu. Walukagga yakyakutte waggulu. Mizani ku ground 2026 Bampita Edward. wano tuyuddawo Kyengera. naye ng'olondera mu Busiro East. Bulungi nnyo. Bangi abegwanyiza ekifo ky'omubaka owa Busiro East. Gwani gwolaba ayina enkizo mu kiseera kino. Essaawa zino ndaba nga Haji Kiyimba Ayina enkizo. alina enkizo. Mizani ku ground Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo buli nnyo okuleka nti ogoberera. Funa peni wandiika akalulu gwe. Funa peni owandiika akalulu. Tukamalirize tulangirire nti ono n'ono yayina ground wano mu Busiro East. Sofa owulidde Haji Kiyimba, Emmanuel Magola, Walukagga bebo bitwakawulirako ko abalonzi nga bagamba nti bebo naye kale katongera okufuna abalala. Tuli Busiro East constituency 2026 Omukulu w'amanya Nze Kasoma Edward Sebo. wano tuyuddawo Kyengera Sebo. gwani gwolaba ayina enkizo. Sebo akalulu akutwakaliza mu nkulu Kiyimba Sebo. Yayina enkizo. Sebo. Mizani ku ground 2026 Amanya Kimera Emmanuel. wano tuyuddawo Tulina Kabugo mu Kyafu zone. naye ng'olondera mu Busiro East. Esebo. Bangi abegwanyiza entebe y'omubaka owa Busiro East. Gwani gwolaba ayina enkizo mu kiseera kino. Omwami Matovu Magola Yayina enkizo. yalina enkizo. Mizani ku ground 2026 Maama amanya Amase Justin. wano tuyuddawo Tulina Kabugo. naye ng'olondera mu Busiro East. Yes. Bangi abegwanyiza entebe y'omubaka owa Busiro East. Gwani gwolaba ayina enkizo mu kiseera kino. Matovu Magola. Mizani ku ground 2026 Minzani ku ground 2026 mbagambye nti constituency eno ekwata kumpi enguudo nnya: Sentema Road, Mityana Road, then Masaka Road n'oluguudo lw'e Nakawuka yonna etuukayo. Kakati osoose kuwulira ekiri ku Masaka Road awo ogenza okuwulira abasinga nga Walukagga na Haji Kiyimba. Kakati tuli ku Sentema Road, sooka owulire ekiriyo. Ene Pale FM kwera omuntu wa bulijjo Minzani Commander
bamuyita Francis Kasekende kati yali Nakabugo. Manya Bukanya Frank. Wano tuluddawo. Uli Busiro East. Naye ng'olondera Busiro East. Nondera wano ddala wonsanze na. Banji abegwanyiza ntebe mbaka wa Busiro East gwani gulaba ayina enkizo. Magola. Yayina enkizo. Esebo. Mizani ku ground 226. Omukulu amanya. We go by English. Wano tuluddawo. English. I'm very Godfrey Kwede as my good names. The many candidates I see, the one who is capable, who can push the constituency ahead, probably we give it to Magola. Magola Emmanuel. Exactly. Mizani ku ground 226. Omukulu amanya. Omuyita Hassan Katundu. Wano tuluddawo. Nakabugo. Naye ng'omwolondera Busiro East. Wano. Gwani gulaba ayina enkizo mu kiseera kino. Emmanuel. Yayina enkizo. Mizani ku ground 226. Amanya sigenda googera. Naye nga wano tuluddawo. Bikyengera. Naye ng'olondera Busiro East. Banji abegwanyiza ekifo ky'omubaka owa Busiro East gwani gulaba ayina enkizo mu kiseera kino. Nga nze ndaba Kiyimba yayina enkizo. Yayina enkizo. Kuba muntu w'abantu agaba ku kasente ate ayamba ku bantu. Mizani ku nga bw'owulidde jangu bale wano mbaliraako soko balooba obungi balooba obungi tuve wano kakati bw'oba wetegereza Busiro East constituency tugenda wa Dr. Kayima katikati naye bw'oba wetegereza Busiro East constituency Emmanuel Matovu Magola akutta oluguudo lwa Mityana Road lwonna ayera bwezi n'oluguudo olwa Sentema Road ayina enguudo 2 azinywezezza era bw'otuuka eyo bonna boogera Emmanuel Matovu Magola. Kakati Walukagga n'akwata oluguudo lwa Masaka Road wabula Walukagga oluguudo olwa Masaka Road alugabana ne Haji Kiyimba wa NRM kati Masaka Road bamugabana. Kakati ono ayina advantage eyokuba nti yayina enguudo 2 era okusinziira mpuliriza ku minzaani y'olunaku olwaleero kkiriza ssentebe wa minzaani alangirire nti muna NUP gwe bayita Emmanuel Matovu Magola Saalongo yagiwangudde n'obululu 33. 33. Owokubiri ye Walukagga Mathias ne wa NUP obululu 16. Owokusatu ye w'ekibiina ekya NRM gwe bayita Haji Kiyimba Abdul n'obululu 8. Kakati byetukuwa si byankomeredde ebyo ffe tubinoonyereza of course ku ground nga bw'owulidde Matovu Magola w'ekibiina ekya NUP alabika nga bw'oba wetegereza ensonga zonna yasinga okuba ne ground wano mu Busiro East constituency. Biri ku ground si bye byenkomeredde nga bw'obiwulidde era okusinziira ku abo bawulidde nga boogera si be bokka abasalawo ani agenda okukwatira pate yaffe tiketi oba flag oba kadi yaffe. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja ono Charles Peter Mayiga mwenna mwamulaba bwe yakyazibwa omulenzi ono Makona. Kaakati Mayiga yayogera ebigambo ebyenjawulo nga bingi era okusinga ebibuuzo ebyamuliko byali bya National Unity Platform. Ono yavaayo n'akakasa ensi lwaki tebakyaza President Kyagulanyi Ssentamu ku BBS oba ku CBS. Kaakati ono yabuuzibwa ensonga kubanga Muganda era ye Katikkiro wa Buganda Ssaabasajja gwe yalonda era omuntu atakyazibwa nnyo ku CBS oba ku BBS ye Robert Ssentamu Mitembo nga naye Muganda President waffe. Era omusajja ono yalaga nti ye oba BBS oba CBS tebalina buzibu bwonna ku mwami Kyagulanyi. Njagala onfune bulungi era ompulirize bulungi. Jjukira nti era ono ye yavaayo mu bigambo bye n'agamba nti aba NUP akalulunga kaakagwa aka 221 baavaayo ne bamukaka alangiriye nti NUP ye yali ewangudde akalulu k'omwaka ogwo aka 221 era ye n'agaana okukikola. Wabula oluvannyuma bwe yabuuzibwa ssebo bakulu ki abaakutuukirira ne bakukaka oveeyo olangiriye nti NUP ewangudde nti NRM yabbye naye nga NUP yebadde ewangudde. Yaddamu mu bigambo binaga nti tewali n'omu ku bakulu abali mu NUP abaŋŋamba ebigambo bino nti NUP yawangula nti nsobole okubeera nga njirangirira nga nze mu kapasite yange eya Katikkiro. Tekuli mukulembeze n'omu owa NUP eyaŋŋamba ebigambo bino wabula nabirabanga ku social media nga nammwe bwe mwabiraba abantu nga babiwandiika nga bankaka okubeera nga nnangirira. Ekyebuuzibwa ku social media oyawula otya nti ono ayogedde wa NUP oba ono awandiise si wa NUP kubanga
abantu buli omu asobola okubeera n'endowooza ye. Omuntu asobola okwambala ebyambalo ne yeerimbika mu kibiina kino naye nga si weeno n'asobola okubeera ng'ayisawo message ye. Kaakati nno ebya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera nga tayazibwa ku CBS oba ku BBS, omusajja ono yabyebalamira ddala era nga mu bigambo bye alaga nti waliwo embeera oba akasita akamuteekebwako n'agaana okubeera nga naye akyaza mwami Kyagulanyi. Ono yeekwasa Capital Radio nga tezimukyaza, Radio Ssanyu yo nga temukyaza, TV endala zo nga tezimukyaza. Lwaki mugamba ffe okumukyaza nga yeerabidde nti TV eno bwebanga eri mu linnya lya Buganda, bwebanga radio eri mu linnya lya Buganda, kitegeeza yalina okuba nnamba emu okusoosowaza ensonga z'Abaganda okgenda maaso eza buli ngeri nga ne President okumukyaza n'emiramwa gyaffe mu ebiri. Era still nga twogera ku nkolagana yo ne Bobi Wine, Robert Kyagulanyi. Bingi ebibuuzibwawo ebibuuzo. One, lwaki Robert Kyagulanyi takyazibwa ku platform za Buganda okuli CBS, BBS? Zombi yali azikyaddeko naye tetuyinza kubanga tumukyaza buli budde. Kasookedde NBS netandika yakajjayo mulundi gumu oba myezi ebiri. Nyinza nange okubuuza nti aba NBS lwaki tebakyaza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu? Eyemu Capital FM yasooka CBS okujja ku mpewo. CBS yagenda okujja ku mpewo mu 1996. Ssanyu FM yali ebaddeyo mu 1992 oba 93. Neegobererwa Capital ndoza mu 94 bwemba seerabidde. CBS nejja mu 96 nga sinnamuwulira ku Capital eyasooka CBS. Wabeerayo Capital ganga buli lwa mukaaga bonga tebamukyaza. Eyo si radio tewulirwa abantu. Lwaki abantu batusibako olukongolo? Naye yali akyaddeko wano n'abantu olunaku lwajjo Honorable Muwanga Kivumbi yabadde ku BBS. Emabega kaawo Honorable Kyagulanyi naye yajja ku BBS. Naye tekijja kuba kya buli lunaku. Naye kyeŋŋamba nti yeebuuza ku CBS azingiremu NBS, azingiremu Capital, azingiremu Ssanyu, azingiremu Muganda wa Crystal Panda akola ku radio ki? Akola ku NRG. NRG nga tagenda ngo ku NRG. NRG abavubuka bajagala. Nga tagenda ngayo. Galaxy yali agenzeeyo eyo no Dr. Gundi. Dr. Innocent. Nga simulabangayo. Kati lwaki batusibako olukongolo? Olwokuba Muganda obache bagamba Kalisa muki. Kalisa si Muganda bana abenkole. Musajja Muganda. Lwaki yeta mukyazaako? Yamukyaziza naffe tujja kwongera okumukyaza. Naye bwe bityo bwe biba. Ate abantu bebo bakyala. Era sirowooza nti ekizibu kya Honorable Kyagulanyi nti bantu kumanya birowoozo bye. Ebirowoozo bye bitambula nnyo. Naye ku mitimbagano gyaffe tibivaako. Amawulire bwagakola eyo yonna gyagakola tugateekako. Namulabanga agenze Butambala n'Honorable Muwanga Kivumbi. Olukuŋŋaana lwali lw'amaanyi ku mitimbagano gya CBS namulaba. Kati okumukyaza ano mu studio kye kireetawo enjawulo. Abo boogera bigambo byabwe. Omanyi waliwo bye bayita bawakasanke. Bawakasanke obamanyi? Bakola bati. Kazi gwobuuza ebibuuzo nze nziramu bidde. Ndabo yagala kutwala mulimu gwange. Wakasanke kaba kanyonyi katini. Katini bwe kati. Bwe kalaba ebinyonyi bibiri nga birwana. Kajja ne kapapala nga kaagala byongera okulwana. Kubanga ko kakati nno ekyomukisa mulungi video wajiwadde dda ekigalo mukwano gwange atugoberera era omaze okubeera nga osubscribinga guno gwe mukutu gafu gwa AKTV Media Uganda, omukutu ogw'enkyukakyuka. Muwala wange Nayiga wali mu ggwanga erya UK, nkwagala nnyo. Gamba daddy nti nkutumidde nnyo. Nayiga nkutumiddeko nnyo. Ne mami mundabire omugambe mwagala nnyo. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, olunaku olwalero wali ku kitebe kyaffe Dr. Spire Ssentongo, omusajja ono mwenna mumumanyi, omusajja ateerya ntama amaze n'atukyalirako mukwano gwange ampuliriza. Era ono ayogedde ebigambo bingi nnyo oba oliawo ebizzaamu amaanyi era ebyenkyukakyuka ey'omuggundu ku lwa bannayuganda bonna abali ebule n'ebweya ku ssaabo abali mu ggwanga Uganda. Jjukira Dr. Spire Ssentongo y'omu ku basajja oba bakafulu
mu ggwanga Uganda abasinga okwogeza ekkalaamu nga bakuba katuuni naye nga katuuni ezo zoogera ebigambo ebyenjawulo gwe byolowooza nti woonabyogerera ye akozesa katuuni ne zibeera nga zoogera ebigambo ebyo era kigamba nti omusajja ono mbu yakwatibwa nako abasajja ab'ebitongole by'okwerinda n'abuuzibwa akana n'akataano ku nsonga ezo ye zaakola ez'okubeera ng'asobola okubeera ng'akuba ebifaananyi ebyo ebya katuuni. Kakati nno ono olunaku olwaleero akyaddeko ku NUP ampuliriza era ono asobodde okubeera ng'afunamu akafubo ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kossa abakungu abalala okubadde Secretary General kakati ne Katana naye abaddewo mukwano gwange ampuliriza ku lwa NUP. Wabula ng'ensonga nnyingi ezidisikasingiddwako ezo zisigadde nga ziri munda mu kibiina nga ffe tusobodde kubeera nga tuzisomola kubanga twaggaliddwa bweru owa ofiisi. Kyokka nga ate mu mbeera y'emu Dr. Spire Ssentongo asobodde okubeera nga avaayo nayogerako eri namungi w'omuntu wabula ng'ekisinza okubeera nga kyewuunyisa abantu ono oluganda lwe wadde munnayuganda wadde muganda wadde wangalya mu Uganda tasobodde kubeera nga ayogera Oluganda era olulimi lwakozesezza lubadde lulimi Lungereza oba Oluzungu oba olulimi Lunnabuddu. Kaakati ono ng'agamba ayagala buli munnayuganda yenna gy'ali asobole okubeera ng'afuna information oba asobole okubeera ng'afuna message eno emutuukeko butereevu nnyo awatali kwekwasa nsonga yonna. Era ebigambo bya Dr. Spire Ssentongo ngenda kubeera nga mbikuwaako obiwulire. Bw'omala okuva ebigambo bya Dr. Spire Ssentongo nkutwale mu mawulire amalala wabula nga sinabako ebigambo bya Dr. Spire Ssentongo kansoke nkutwaleko ewe mwami ono eno nsonga nkulu nnyo ey'okusonda essente tuteewa Dr. Spire Ssentongo ate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala otegeeza bannayuganda mwenna abajjumbidde okuwaayo ssente ezinayamba ku NUP ku mirimu gy'okununula eggwanga. Baganda bange muli balwanyi. Ekyo kye muli mukola kwe kulwana kwammwe. Abantu bagenda kulaba ng'olutalo luwedde nga batwambaza emidaali egy'abalwanyi nga batwambaza zicepe ez'abajenerali oli abuuze bano be bambaza zicepe balwanira wa munnange bangi tebakimanyi nti kye tuli mu kukola essaawa eno kwe kulwana kwaffe. Bo balemeramu looko nti omuntu okulwana kitegeeza genda mu nsiko ne mutta abantu ng'enkola ya Museveni ne banne gye bakolamu. Bannange ennwana zikyuka okusinzira ku mbeera ne boolwana nabo. Era neewunya okuba nti olutalo lwa Irani ne Isirairi mulimu abaasigala nga tebafunyeemu kyakuyiga. Nti edda Isirairi yali ejja kukwata amagye gatwale mu Irani beekubira eyo, oba Irani ekwata amagye gatwale mu Isirairi beekubira eyo, naye baalwana nga terina omu atutemagye mu nsi ya munne, nga buli omu asinziirawo n'akuba wayagala. Nono nasinzeeyo n'akuba wayagala. Eyasinga okuba ebifo ebingi n'okunoza munne ye yawangula. Nga bolwanye naye nga teri atutemagye mu nsi ya munne. Eyo nnwana nayo weeri yeeriwo kati. Kati naffe essaawa eno ate ye Museveni yakitegedde. Kyova nti ssente zeyali nga bwe tugenda mu kulonda yali badde essaawa eno afulumya ssente mpitirivu nnyo okugula ebyokulwanyisa mbu yeetegekera olutalo. Naye yakitegedde nti ffe abalwana naye tetubiri bya mmundu, tetulwanyisa mmundu, tuli ba bwongo, tulwanyisa bwongo. Kyova olaba naye yamaze okitegeera ssente ze yali yonoonedde mu ggula ebyokulwanyisa ebingi nnyo ebyo yasazeewo kuzikwata aziwe ab'ebibiina ebirala beegatte naye okulwanyisa NUP. Kyova nti kati buli kibiina ekiri mu iPod nga kiri registered kigenda funa biliyoni 9 basose gamba 7.5 naye olwokuba nti NUP teriimu ng'ate bagenda gabana kyenkanyi bagenze okubalirira nga ne Jema erina omubaka omu yekka basaalirwa nga yimbaka wa parliamenti yekka ate nga president w'ekibiina agenda funa 9 biliyoni zi. Obwo obumbi bwa ssente bw'owulira Museveni abadde nga abuteekanga mu ggula byakulwanyisa nga tugenda mu kulonda. Essaawa eno alimu kubukozesa kugula banna bibiina bibadde bimuvuganya kwegatta naye balwanyise NUP. Sente ali mukwata buwumbi 56 kuziteeka mu bayimbi beegatte naye balwanyise Kyagulanyi omuyimbi. Sente ali muzikwata ziteeka mu baana ba ghetto bakolagane naye mu kulwanyisa president wa ghetto ayagala okuba president wa Uganda. Ye Museveni yakitegedde ti kino kye tuli mu kulwana olwedde ffe tuli mu lutalo. Already we are in war. Naye osanga oli nga akyakangabala. Tebusobola kujjako Museveni mpaka nga mumaze genda ne mulwana olowooza tuli mukola kisebo.
tuli mu kulwana olwedde just lwakuba mwe muli basiru temutegeera mwalo okingira mu biri ebyekiyekera byamwe byogenda mu nsiko eyo twavaayo dda abaana bali kuno nga bakakubira emmundu emyaka 6 ali mu nsiko akuba mmundu lumbuye bw'aba lumbuye nga kyakola si kulwana kala alinye Uganda muleme mukwata lwaki olowooza mwagala okukwata lumbuye kubanga ali mu kulwanyisa gavumenti emyaka 6 ali mu nsiko alwana naye ensiko yendooza mugiraba si ye yammwe eya Museveni ey'okutta abantu tatanga muntu wadde n'ogu naye ali mu kulwanyisa gavumenti ffe tulwanyisa gavumenti nga tetusse muntu yenna nga tetubbye muntu yenna nga tetwonyoye ekintu kya muntu yenna bwongo tuli myaka 3 tukuba mmundu ez'omumwa baana bali myaka 2 myaka 5 6 kulwana kwe mugamba kuli okwamu okwomusiko kutwakuvaako dda kwadiba ne Museveni yabitegedde kati sente aziteekamu azikutte n'aziwa ku media kyovola abana abajja ne basaamirira bonna be mulaba bloga ba NRM ebyo byebyo Museveni kati byebyo kulwanyisa bya investing kale nno mukwano gwange mpuliriza ebigambo byebyo kaakati nno buterevu nnyo njagala nkutwaliyo ewa Dr. Spire Ssentongo naye osobola okubeera nga omanya ideas kizaalina eri Uganda nga tulekedde akalulu ka 2026 era ebirowoozo bye birowoozo ki era lwaki ono yazze ku NUP n'alekawo ebibiina ebirala nkugambye nti n'olunaku olwaleero bajjudde ebibiina ebirala okubadde ne NPP mbu National Peasants Party era nga pulezidenti waakyo ye Stesha Mayanja omukyalo ono eyakafumbirwa ono nawali era nga yali mu ggwanga lya Canada kaakati ono yasikibwayo bannakigwanyizi ne bajja naye ne bamufuusa munnabyabufuzi kaakati olwo kye baagala mbu wabeerewo omukazi agenda okubeera nga naye yeesembawo mu lwokaano asobole okusika abakazi obululu bumu obwandigenze bwa Mwami Kyagulanyi obw'abakazi mbu omukyalo ono yababutwala kyannaku nnyo okubanga Abaganda ampuliriza be beefunyiridde mu kulaba nga balwanyisa ate muganda munnaabwe. Peace. I send out Dr. Spire Ssentongo wuno muwulire. If these people are acting like this without power, what would happen if they have more? I understand that sometimes this is caused by anger, that we are too angry because of all the suppression, all the oppression. But what that oppression, the trap that is set for us, what it makes us do could sometimes be risky, would change the minds of others. I'm told that some of you graduating are foot soldiers. We have foot soldiers here. Foot soldiers? I know because you're not sure of what I want to say, there are now a few who are identifying as foot soldiers. Yes, I understand some of you graduating are foot soldiers, and I know that you do a great job being there on the front line, sometimes to combat people that we are not able to combat, sometimes to push back against narratives that are misleading. But I would only add a small thing. Mwige okulowoozanga ennyo ku ki ebikolwa byammwe kye biyinza okulowoozesa abantu. Ekiddamu era ne pulezidenti yakyogeddeko. Mwige okulowoozanga ennyo ki ebikolwa byammwe kye biyinza okulowoozesa abantu. Oluusi muvuma ekiteetaagisa. Sigamba mmwe ndowooza abataliiwo. Oluusi muvuma ekiteetaagisa. Oluusi omuntu anyiiga n'avuma. Ndowooza nange nalinyiizeeko n'envuma. Wadde nze nvumira mu katuuni sivuma butereevu ng'abamu. Naye ate okuvuma tokufuula nkola. Kya buntu olumu okunyiiga n'ova mu mbeera. Olumu bw'ova mu mbeera ng'onyiiza ovuma, naye okuvuma tekulina kufuuka nkola. It should not become a method. Nga n'omuntu akubuuza ekibuuzo okumanya endowooza yo omuvuma buvumi. Akuwabula naye n'omuvuma. We may say that that is not the official party position, and I imagine so. But we have to tame ourselves as individuals. Every individual, whether you're this side or that side or outside, it's always a good thing to be prudent, to tame ourselves, to know what we should do in particular circumstances or not. Your sense of judgment is best seen in how you react to challenges.
Our sense of judgment is not best seen when everything is smooth. Not so. People judge us most by how we behave when we are challenged, not by how we behave when everything is okay. The leadership you intend to show when you get power is first exemplified by how you conduct yourselves outside power, how you use the power you have now. Let your education be seen in that, not just photos and gowns. Abantu bangi batunula mu kasirise beetegereza ate tebeerabira. Emirundi egisinga omuntu gw'ovumye teyeerabira, gwe weerabira. Abaganda bagamba